Kulira banka enkulu Emmanuel Tumusime Mutebere mu alipoota eno ategeeza nti mu myezi esatu egiyise ssente nansi n'abose mwezi oguwedde nga kivudde ku misolo egyaleetebwa gavumenti ku byempuliziganya n'amafuta. Fuel excise tax increases. The annual headline inflation rose to 3.1% in July 2018 from 2.1% in June 2018. Ku musolo gwa mobile money Mutebere ategeeza nti ssente zitambulirako zaakendera wabula beetaaga okubitunuulira enkaliriza. Omwezi oguwedde okunoonyereza okwakolebwa Whitehead Communications kwalaga nga abantu 47 ku buli 100 badduka ku nkola ya mobile money lwa misolo. Emiwendo egikozesebwa mu mobile money gikendedde okutwaliza awamu mu bbanga lino lye tulabye. Speed ebbeeyi y'ebintu kwerinnya yeyongera mwezi oguwedde nga yamuka ebitundu 3.1 ku buli 100 bw'ogeraganya n'omwezi ogw'omukaaga ogwaliko obutundu 2.1 ku buli 100. The increase in inflation was largely attributed to the global oil price increases as well as the shilling depreciation. Banka enkulu etegeeza nti ebbeeyi y'amafuta n'amasannyalaze nayo yalinnyira ddala wabula ebbeeyi y'ebirime yaka mu bbanga lyerimu. Annual food crop inflation, however, declined. Kizuuse nti abantu bangi bafiirwa ssente mu katale naddala abagula dola n'ebirime nga basuubira ebbeeyi yabyokulinnya nga kyavaako ne banka enkulu okwongera ssente mu byenfuna okusobola okutaasa embeera. Foreign exchange market has, however, stabilized with only intermittent demand surges. Wabula banka eraze nti ebyenfuna by'eggwanga byakula mu bbanga lya mwaka gumu era nga bategeeza nti ebyenfuna bisuubira okukulira ddala kutuuka ku butundu 6.3 okuva ku butundu 5.8 ku buli 100 kwe biri kati. Y'ensimbi kwekulira speed kwekulira ejja kweyongera mu maaso ogenda mu maaso ejja kwambuka. Banka egamba nti ebimu ku bigenda okuvaako enkula eno mu byenfuna kuliko bamusigansimbi n'okwongera okulongoosa ebirime n'okulonda. Era kisuubira nti omuwendo gw'ebintu Uganda byetunda abweru gwa kulinnya olw'emirembe gizigidda South Sudan ne DR Congo okulonda bwe kunaaba kuwedde. Naye n'agamba nti akatale ako tulaba nti kagenda kweyongera okukula wadde nga waliwo ebijja okukasoomooza ekyokulabirako okulonda mu DRC. Banka era eteebereza nti okuwola kwa kweyongera wala kisuubirwa okunyigiriza abantu ssekinnomu abeewola mu banka kuba bakuvuganya ne gavumenti. Ejja kuba mu katale ke kamu nga yeewola ngaffe abantu ssekinnoomu, naye banka weba etunuulira okuwola omuntu n'okuwola gavumenti kyanguko okuwolwa gavumenti kubanga abantu abamu ssekinnoomu tebasasula. Bwatyo Mutebere akabonera akalaga ebyenfuna by'eggwanga akalese ku bitundu 9 ku buli 10 ne ssente. Banka kwewolya giyite Central Bank Rate esigadde ku bitundu 12 ku buli 10. Banka kwe zisobola okwewolera okuva ku banka enkulu singa kisoboka ko kajja kuba ku bitundu 14 ku buli 10 era nga bwe kibadde. Muhumuza yakusakidde Gullion ku Bukedde TV agafuna.